Kano ke katundu kaffe akobadde okimanyi mu malindirire. Ben Hinn y'omu ku basajja ababuulizi b'enjiri abasinga obugagga mu nsi yonna. Obugagga bwe buno abujje mu bintu eby'enjawulo nga muno mwe muli okuwandiika ebitabo ssaako n'abo abantu abasimba by'akola ne bamuwa ensimbi. Buli lukuŋŋaana lw'abagoberezi bamuwa ensimbi ate nga n'oyo ayagala akatabo ke konna okukasoma okukafuna amala kusasula. Kigambibwa nti obugagga bwe bubalirirwamu obukadde bwa $40 40 era nga Ben Hinn alina amayumba ag'enjawulo kwokomya amaaso, ebizimbe eby'obwannannyini omuli bizinensi, amamotoka ssaako n'ennyonyi emutambuza bw'aba agenda mu nsi endala okukola emirimu gya Katonda. Talyerabirwa omulundi gwe yakyalako mu nnyaffe Uganda mu mwaka gwa 2007 gy'emyaka 9 gye twakakuba amabega. Yali mu kisaawe e Namboole gye yakolera ebyamagero ssaako n'ekkanisa y'omusumba Robert Kayanja eya Rubaga Miracle Center Cathedral era nga bangi bakyewuunya amaanyi ga Katonda agamulabikiramu wadde nga wayise akabanga. I mean loud in the Holy Ghost. Newankubadde ng'akaddiye akyatwala mu maaso obuweereza bwe obw'enjiri ng'ababuulizi bangi abayise mu mikono gye nga batendekebwa. Samari Kisakye, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.